muliro nze mukungu William nsano yafunike St. Primary School nze yawangulira nze yakwata ekyokubiri mu ntanda y'abato omwaka oguwedde. wayigamu biki? nayigamu ebyobulambuzi nebikwatagana ku bwakabaka bwa Uganda. yogera ng'omuwanguzi w'entanda. nze Sesanga Abdi nsomera ku Makungu Primary School nze yawangula entanda y'abato omwaka oguwedde 2022. bababuuza ku biki? 23 era ng'enteekateeka eno yatandika omwaka gwa 2020 covid n'atuyingiramu ne tuba nga twayimiriramu, so 2022 ntuuka tukiddamu oluvannyuma ntwolekera 2023 era nga olukontana luno olwa luutu eno twafunye abaana abaweredde ddala 30 era ng'abamu ku bo beebo be mulaba abananye obulungi abagenda okubeera nga boolekera finals. Ndi omu ku baweereza mu Bwakabaka bwa Buganda era nga ntwalibwa mu kitongole ky'obuwangwa n'ennono n'obulambuzi era nga nze omu bamyuka atwala ekitongole ekyo mu ggombolola ya Ssaabawaali Omubiito Buyikwe Kyaggwe, ate nga ku sayidi eno ku ssaza ndi omu ku baadivaiza mu kitongole ekyo. So navaayo obuvoobwe n'obuddo twakizuulanga mu masomero abaana babakuba n'embuuka olw'olulimi lwabwe, babakuba emiggo olw'okwambala ng'Abaganda. Balina kati twakireeta nti omwana ayige ennyambala ye, ayige enjogera mu lulye, abuuza atya omuntu, abeera atya n'empisa ennungi ezimwongeraku mu maaso eza Buganda. So ebibuuzo bikontagana ku bintu ebizze bibaawoko mu Buganda ebyaliwo ne bye tusuubira nti bisuubirwa okubaawo ebitambulira ku nnono ennungi mu kuzza abaana mu mpisa ez'obuwangwa ennungi. Lwaliro erinnya Azuwa Majid muzzukulu wa Mbaziira Mbuli mu Kyaggwe nga nze omu ku bakulembedde mu ntanda y'abato eno era nga olunaku lwali tuzze okulambula essaza lyaffe ery'Ekyaggwe ewa mukama waffe Ssekiboobo era nga bano be mulaba olunaku olwaliro be bakontanyi baffe abeetabye mu mpaka z'omwaka guno 2023 naye nga tulinako gye tuvudde. So tuzze wano n'omulamwa ogwalambula ensi yo yagala eggwanga lyo era nga bano be mulaba bavudde mu bika eby'enjawulo nga bajjumbidde Obwakabaka. Saayise nzekka mpise n'ow'omuluka gwa Buyikwe Ssaabawaali ate n'empita n'ow'ekitiibwa Ssaabawaali Omubiito w'eggombolola ya Buyikwe epo wamu n'omukulu atutwala ow'ekitiibwa Eric Patrick Ssekabembe nga yatutwala mu kitongole ky'obuwangwa n'ennono n'obulambuzi era nga tuli mu nteekateeka ya koodi Mengo olunaku olwaliro naye nga tusazeewo tetuyinza kubuuka buusi makyo wabula nga tutambula tuva ku muntu soose ku ssaza lyaffe ate oluvannyuma twolekere embuga tulabe ebifa erudda eyo. Sijja kuba mwogezi wa lunaku wabula kampite mukama wange ow'omuluka naye ajja babuuzeeko mu bigambo bibiri. Erinnya Masambu Paulo Mubiru nga neetabyewo mu ntanda eno y'abaana abato olw'okuyiga olulimi Oluganda nga nze mwami ow'omuluka gwa Ssaabawaali e Buyikwe era akyali omugole yatuuziddwa mu ntebe mu lunaku olwokubiri nga tuwerekedde abaana bano olw'omukolo olw'okuyiga olulimi Oluganda n'okulambula bye balina okuyiga mu lulimi Oluganda n'okusoma kwabwe nga tetusobola kubuuka makyo nga nange nze omwami ow'omuluka nga tuyise ne Ssaabawaali Omubiito mu ggombolola ya Ssaabawaali e Buyikwe nga tuli wamu n'omukulu Eric Ssekabembe omukulu w'ekitongole ky'ebyobuwangwa n'ennono wano ku ssaza we tuli kati era wentipitira ssebo Ssaabawaali Omubiito
obukulu obuli mu nteekateeka eno kwe kunyweza olulimi Oluganda mu baana baffe abato n'ennono, obuwangwa n'ennono. Bwe mpitira mukama wange Ssaabawaali naye ajje anyweze obuwangwa n'ennono. Nze mperekedde ku baana bano abudde buyikwe okujja okulambuula essaza ate era n'okulambula Buganda okutoneramu kitulaga Emmengo. Abaana bano guno si gwe mulundi ogusoose, bano mbatwala omulundi gwakubiri. Twagala okwebaza ennyo enteekateeka eno eyakolebwa naddala ttiimu Maama Doola gwetakozaako Maama Doola ne munnaaba waggulu olw'okuba nti batadde omulamwa ogwenkanidde wano ogukwatagana ku kuzaawo olulimi Oluganda nga tuyita mu kontana. Era kino kikulu nnyo tuteeseteese tikigenda kuba wano mu Buganda wokka, manya mu kisaza ly'Ekyaggwe oba mu Buganda yokka. Tusuubidde okubona ebitundu byonna buli awali ebyobulambuzi okusobola okunyweza ebyobuwangwa wamu n'ennono n'ebyobulambuzi. Ate era n'engeri yonna ey'okunaba nga tufunamu ku ssente, kuba kati maaso awo kijja kuba nga twagala ensimbi ekitongole ky'eby'obuwangwa n'ennono kibe nga kirina obusobozi bwa ssente. Kale enteekateeka eyo ngazi nnyo naye tweyanziza nnyo tweyanzeege okuba nti ssebo Sekiboobo okkiriza tuba nga oteekateeka enkola eno. Ssebo weegombolola enteekateeka eno okusinziira ku kitundu kyo ky'okulembera, olowooza egenda kuyamba etya era obuwangwa n'ennono biddiridde kutuuka wano? Obuwangwa n'ennono badde biddiridde. Kaakati abaana badde batandise okuteekawo enkola olulimi olw'enjawulo nga tebakitwala ddala nga kiru nti okumanya olulimi lwo gwe kunyweza Obuganda. Oteeka okumanya olulimi lwo okulumanya okulwogera, oteeka okumanya gy'ova ne gy'owava, ki ova mu kika ki. Abaana bola abamanyi okulanya. Kale bw'obanga omanyi w'ova n'omanya w'oli omanya ne gy'olaga, kale enteekateeka eno egenda okunyweza abaliwo n'abaliddawo. Naye leka tutandikidde ku musaayi guno okumanya erinnya nze Musoke Albert Mayinje nga nze ntwala eggombolola y'Essaabawaali mu Buyittu Buyikwe Kabaka gwe yasiima okulambulira eggombolola eyo essenderi Ekyaggwe. Nva mu nnyumba ya Ntambirira mu Ebweru, sibuka mu luggya lwa Ntambya Nateesi Kazansaya, mu lunyiriri lwa Mukasajjoni Kazansaya, mu mutuba gwa Ntambya Nateesi Kazansaya, mu ssiga lya Ntambi atudde e Buvuma, jjajjange owa Kasolya ye Kibondwe atudde e Buvuma, Ongoye yatugatta ku Ssaabasajja Kabaka owa Buganda, n'eddira Nsuma Akabbiro Kasulubbana, obuwala bwaffe buvuga nti Kibondo Kibondo yeddira Nsuma Kibondo atambula musajja. Mange yanzaala oyo ye mwogerako nfukamidde. Mange yanzaala ye Nnannyondo Mary atudde Kiyiiwe, muzzukulu wa Mbaziira. Jjajja omukazi azaala kitange bonna bakooza Florence, muzzukulu wa Katongole Mabuta. Ndi muyizi ku UKSF Center mu kibiina ekyokutaano, ndi mukyala mutanga ddala Ssaabasajja Kabaka Amandaala. Olwaleero Ssaababiito bw'akulembeddemu ekibinja kino okukireeta mu maaso ga Ssekiboobo wano ku ssaza Kyaggwe. Omulamwa gwakutumbula lulimi, obuwangwa n'ennono binaabuuse nnyo, naye nga tunazza Buganda ku ntikko tulina okulaba nti abaana abato tubasigamu ensigo ey'okumanya okulusoma, okuluwandiika n'okulwogera. Era nga mu bino byonna abaana bano baawandiisibwa dda era baasunsulwamu dda, era nga tweteekerateekera wamu ng'ekitongole ffenna n'abannange baweereza bannange mu magombolola amalala, era nga tugenda kulaba abaana bano nga balanya. Era ensonga eno zino ze zimu enteekateeka ezikulembedde nti basooka mu kulambula essaza lyabwe, ate era nga balina okugenda okulambula ku kasente nga kayingira. Kino tetukikomya ku bano bokka,
naye tujja wanuuka naye tujja kulaba nti nno nga butandisao ekibiina kino oba ekitongole ekyo tujja kulambula n'ebitundu ebirala ebya Buganda bingi nnyo bwe tutyo tukulaakulanye ebyobulambula abato wamu n'erambula Kyaggwe. Era omukolo ogusinga obukulu bwe bukulaba nti nno mbawuubira oba nsimbula ttiimu eno egende erambule Emmengo, ejja kuvaayo ejja kulambula n'ebitundu ebirala bingi, naye ng'ekigenda kwe kulaba nti omukolo guno nekigenda okutandika tukikoze eki kitandikiddwawo oba omuzungu akiyita commissioning. Simanyi mu Luganda otuufu nandibadde nkikola nkiyita era abano uniform eno gyayambadde ne munne omulala ali wali yeeyo kyetusuubira nti nno singa banaaba bambadde babanda abalambuzi bazze wano bajja kuba nga basobola okubifuna mu ofiisi y'ebyobulambuzi, naye nga bino byonna bajja kuba nga babisasulira ssente si bya bwereere. Tujja kumanya nti n'akasente olwo akasente kaba katandika okukola ki okuyingira mu nsawo y'ebyobulambuzi, mu nsawo y'essaza, so ng'ate ne mu nsawo ya Buganda tujja kulaba nti tulina kyetukola ki kyetuteekamu. Neeyambisizza omukolo guno ogw'abavubuka bano bagenda okutongoze n'ekitongole ekyo ekya Lambula Kyaggwe mu uniform faanana bw'etyo. Obugalo bannange era kino nyongera bwebaza Mwami Ssekabembe olw'entegeka eno kubanga kino wetwogerera kirimu ssente, naye ssebo asobodde okulaba nti nno atusenseemu ssente naye tetumanyi kijja kukulaakulanisa. Kakati abantu nga 100 baba bazze okulambula Kyaggwe nebawuteekayo kasente ako teketwagala kokka senga tukulambuza bifo bya Kyaggwe byonna ssente zijja kuba nga ziyingira. Seeti eno ejja kuba ku 40,000 era nga wano woofiisi ya Nampala administrator w'essaza weebiri ne ku woofiisi z'ekitongole Kawuga weebiri. Era mukama wange w'ekitiibwa akabonero kaakano akalambula era mututeeke emabega bannamawulire babalabe tuteeke emabega bwe tutyo nti omuntu anaasimbukanga okugenda okulambula mu ssaza lya Ssekiboobo ajja kubanga ayambalanga ebyambalo bino. Tujja kufuna oluvannyuma ne gambuutusi. Eŋŋendo tujja ekitongole boodi ey'ebyobulambuzi eya Kyaggwe ejja kulaba eŋŋendo okusinziira nga ssente ezinaakyajingibwanga. Mbadde mbasaba mujje mwewandiise abaagala okwalibadde okujja okulambula ebintu ebifa mu Kyaggwe, naye nga tusaba mugule ebyambalo bino omulambuzi yenna asobole okwalibadde okugenda okulambula essaza lya Ssekiboobo ng'alina kyayambadde. Mu nteekateeka eno bannange Oweekitiibwa Kawuki atukubiriza ebitongole tubeeko n'ennyingiza. Ebyo bye bimu ebisobola okwalibadde okutuyamba. Nsaba ba directors b'amasomero, abazadde mwenna, bannakyaggwe mwenna muwagire enteekateeka eno lambula essaza lyo. Wajja kubeerawo olunaku era olwa wano Ssekiboobo wetusoba mukama wange n'enteekateeka eno abantu bannakyaggwe bongera ogikola ki naye omujoozi guno tugulanze. N'olwekyo ssebo Saabawaali kusooka nyongera kukwebaza olw'entegeka eno kubanga ate n'okusingira ng'ogikoze mu kiseera kino kuba tumanyi nti nno Obuganda buli mu kuwummula, naye weeyambisizza oluwummula luno okulaba nti okola kiki ekyandibadde kibeera omuntu awummula yandibadde awummula atya. N'olwekyo kati bano olwaleero bagenda okulambula Emmengo so nga n'essaza bazze ne balirambula. Olw'obufunda bw'obudde wansi wali waliwo ekifo awali embuga olubiri lwa ggulu nalwo bandibadde balutuukamu, naye ndowooza entege leero katulya